Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kubanga distractions nyingi oba diversion nyingi eziteekeddwa okujja abantu ku mulamwa kati gwenga gwe kikyotadde amaaso kyekibuzo kinjala kubuuza mu nsonga bo bendala kyenjagala bategeeza nti Museveni oba Yosef Tabasiro mutano wa kale yamanya nti bannayuganda bakwata ludda obajja ku mulamwa baleetera agaboozi ogateekewaawo gateeke ku media nga tewali mboozi yonna ezimba okujjako emboozi gye baagala ez'ekisiru emboozi ezibuzaabuza kugamuve ku mulamu mutuufu gw'eggwanga limugende ku bintu ebirala so yengeri Museveni gyakolamu ebintu bye kati kyovola nti ebiboozi bingi ku TV za Uganda ku radio stations bitambula amawulire bikibi baleeta kino baleeta kiri nze nno ng'omuntu ayagadde basomesa ebintu bino bategeeza lunye nti diversion muziveeko tosharinga diversion tokomentinga ku diversion tufokasinga ku kintu kyokka kya protecting amukulembeze na claiming victory yaffe na kulaba strategies ze tugenda okukozesa nga tuclaiming victory ezo kyetwayagala kyokka n'ebiro bya diversion simanyi oli yawasizaani ono atunda ennyumba ono yeewola simanyi oli yazadde mwani zino TV ebyo natubiveeko tudde ku kintu kimu tuconcentrating mumanye ndabasomesa nti buli kintu kyonna ekigenda mu maaso mu Uganda kati it's a diversion buli kyonna ekigenda mu maaso mu Uganda ku mawulire diversion and blackmail tukuli mawulire matuufu yensongola kine TV za Uganda tikyasobola bba amawulire amawulire gabawa ga NRM simanyi ono yakuttoono ono simanyi mugoyo ku ttaka bibimbozibozi babatibana amawulire basobola bba bagenda mu maaso ku ggwanga kati esaazi kyetandibadde eggwanga my TVs and radio station zandibadde ziteeka enninga ku gavumenti okubabulira lwaki baleese eddagala liweereddwa ku katereka ensi yonna nga teri batera okugema bannayuganda byebuuzo byandibadde bibuuzibwa naye kati buli omu asirise olaba n'ensi ey'omulula neya Kongo egabe tebagema bantu baffe eddagala luyimirize neffe waffe nola minisita mbwaze bamugamu gebeme mpe okumbe baagala kutta bantu baffe nzo njala bakubiza bannayuganda buli omu fannyo ku bulamu bwo fannyo ku ggwanga lyo zino emboozibozi zitambula ku mawulire ku TV ezo tezitujja ku mulamwa tugende mu maaso nga tuclaiminga Victoria yaffe mu ngeri emu esoboka so endala njagala bategeeza diversion kati eziriwo currently waliwo diversion eziriwo nga abamu abairi befunda ne babloga b'amaanyi naddala abali ku home ground abatandise okusaba abantu babavume basobole okufuna relevance ku TV okulumbalumba abantu bannamawulire okubajjako interview okuba nti nabo bafuna relevance nakyo ekirimu kire munjawulo ko bazannyo baganda bange bali zonto mwenda group sawuddemu wadde n'omu nga mukulibwa kidoomole mwe bali nnyo babadde omulimu gwomukola era mwavudde ne mu exposing omwami meya agambye nti abaleeteko olutalo mutandika okukola amawulire so ekirungi mwamutegedde n'abalamu bategedde so omwami oyo takyalina bintu byayinza kugamba ggwanga okujjako kwagala okulumba obulumiro gwasanze nze yagezaako okunnumba ne simuwabudde kubanga mbamanyi nze kasita nasoma omuntu nti omuntu bw'ajja okukulumba nga state funded aba ayagala obeere ku oyo ye engeri bamusasula ne ngamba nno bwe babugavu nga bagenda bubeera babeere musobola kulumba muntu yenna ng'ayitibwa gavumenti okujjako ng'alina kyayagala nenkimulekera n'akifuna nga ye so njero bebaza babizonto n'abantu abala mwenna abasobodde okuba nga mukola omulimu guno alright ekigula lugi ndooza kiwedde nekotteko ne message eno njala kusooka okutegeeza bannayuganda mwena buli mugyawangale mu nsi yonna nze njala osooka okubeetondera ku lw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga twatindye ku mikitimbagano gyonna ku tipeegi zaffe tubaga ti omukulembeze agenda kujja ku saa 2 zennyini olunaku lwajjo ayogereko eri eggwanga naye munnange tekyasobose olw'ensonga emu oba endala olw'ensonga nti Yoseri Tibahabulwa mutabani wa Kalekyezi bwe yalabye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kwogerako eri eggwanga ate ng'eggulo limu yali abaddeko mu paliamenti n'ayogera ensonga n'azikkaatiriza ezaalekesanga abantu abasinga obungi beewuniikiriza ne beebuuza omusajja amaze emyezi ng'ena taleka mu paliamenti bw'aze ekigambo kyayogedde kikyategeeza buli omu yamuli yese ali confused nga tategeera so Museveni n'agamba sigenda kuleka Kyagulanyi okwogerera ku mawulire kyakoze yaddidde n'aleeta drones n'aleeta n'ennyonyi eziriko jammers ne interceptor ne zijaminga internet ne zigijjako mu kitundu Kyagulanyi yadde emagere tebaakomye okubalabe nga balowooza nti ayinza okujja steel ne bajjako n'amasannyalaze mu bitundu by'emagere byonna ne Kampala yonna ne bajjako internet so olw'ensonga eyo twagala okubeetondera ku lwa NUP ne ku lw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu munatusonyiwa okuba nti yalabiseeko olw'ensonga omuwendo olw'ensonga nti gavumenti ekola buli kisooka okola nti Robert Kyagulanyi Ssentamu takola ki tayogera nammwe so ekyo twagala okubeetondera olw'ensonga nti bwe kityo bwe kyabadde tetuna kye tugenda kuzza olw'ensonga nti omukulu ye yeesomye okubatakkiriza muntu n'omu kwogera mu Uganda ng'ayagala musuffocating ye aba nga yalina okukola ekintu buli kimu kyalina okukola so nno ye ensonga bwetyo bwetambudde kati njala tutandika ne vidiyo eno tutandike bulambalamba olw'ensonga nti ensonga njala zikwata nga mwino zimanya musharinge vidiyo eno tugende mu maaso kubanga kyenjagala njala mufune information enve wano ngende nange nkole ebyange alright njala tutandika bwenti nja kuddamu okusaba bannayuganda mwenna nga mind muwagira NUP
era nga mwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wammwe. Mbasaba temuddamu kusharinga mboozi zimalamu maanyi zityoboola bakulembeze baffe abalondebwa mu kaseera kano. Nja kiddamu olwaliro. State eyina ekintu kyetuzanya kye mulimu okutegeera ate zze mbategeeza state ebintu byekuna ne balimu okutegeera. Emboozi egenda mu maaso ku social media ne vidiyo ezaafulumye. Omukulu Dini Servers yatandise okukola series. Ezo ziri state funded videos. Era nembaga abo banga oli blogger oba oli muwagizi wa Nuupu nga nawe okyajja ku live n'otandika okuvumirira abakulembeze ba Nuupu nti babawadde ssente mu kaseera kano. Oba baali oba tebaalidde si kyekiseera essaazi n'okwogera emboozi zino. Emboozi essaazi tulina okwogera za kuzimba bannayuganda bateeka mu maanyi kola strategies na kumanya ngeri gye tugenda okusabamu okukireminga Victoria yaffe. Nibo ogenda mu maaso n'otandika okugamba nti gundi yalidde ng'opromotinga NRM mu kyezimba. Please mbabo tumenye emitima n'abantu bamenye emitima. One, njala bagamba ekigambo kino. Omwami Dean Savolo yakolako ku NTV ne bamugoba olw'empisa envundu. N'agenda n'akolako ku BBS Telefina still ne bamugoba olw'empisa envundu. Ono nno n'agenda n'akolako ne Mbulange Mmengo ku lupapula bayita eddoboozi still ne bamugoba. Kati yagenze okwekemekereza ng'ali ku radio gye bayita TV gye bayita Delta ey'omusajja gwe bayita Ntake era ne still nga munyampi nga kwakola. Njagala mwetegereze ekigambo kye bayita facial expression n'omuntu munnamawulire ali professional engeri gy'alina presentingamu ebintu bye. Engeri omwami gye yabadde asomamu ebintu. Njagala kubuulira omwami ono kubanga tunategeddeko olwaliro twamaze okukola programu zino okubategeeza. Ntegeddeko nti buli muntu gwe yayogeddeko yalready yagenze eddambalo y'ekikwatako bamusamoninge ababuulire aleeta obujulizi na biki ebiddako ku nsonga gye yaleese. Bwe mulaba ensoma gye yabadde asomamu ebintu bino yabadde state funded era nga alina ekigendera kyakwonoona. Nkiddamu Museveni ye kyayagala nga ye omuntu kwe kuteekawo omuwaatwa wakati w'okwawulamu ekibiina kya Nuupu essaazi no kyayagala kuba kyasinga okwagala. Kati ngaffe abamanyi enkola ya Museveni tugamba kiri ekintu kimu. Oba omuntu yalidde ng'omumanyi ng'okitegedde yalidde naye nga wa Nuupu sooka omuleke tumale okufuna Victoria yaffe. Ebyo byonna Kyagulanyi Robert Ssentamu abimanyi. Byonna abimanyi talina gw'atamanyi. Kyofuna batasobola kuvayo byogera ssaazi olw'ensonga nti amanyi kyekigenda okuddako. Kati naffe jala tukole ekintu kye kimu. Omuntu okuddamu okwera ku nsonga nti gundi yalidde oba okola nsubi kubanga obanga agambye opromotinga Museveni asaanyewo ekibiina. Obanga agamba nti abakulembeze be tulina obamalamu amaanyi essaawa zino. Yes, buli muntu asobola okukola ensobi naye essaawa zino gye tulimu ssaawa ya kunoonya buyinza bwaffe bwe twafuna era njala basaba mwenna please. Oba oli bloga oba okomentinga oba owandika temuddamu kusharinga bividiyo ebiri state funded nga bimalamu abakulembeze baffe amaanyi. Ffenna tetuli balongoofu naye kinja obubasaba nti ekintu ekyo kiri state funded era mukulu ono eyakoze ekintu kino Dani Bowasaava ono nno yeyita musajja mulangira aludde ku TV okwo ng'akola emirimu egy'enjawulo egimu egyamulemesa n'okuba nti atuuse waali. Njala bagamba nti omwami ono alimu nkiddamu omwami ono alimu omukono gwa government okuba nti akola ebintu bino kuba nabagamba nti Museveni takozesa n'atakwonoona era ajja kwonoona. So njagala mubeere bantu balamu mubeere ng'abantu abakulu ebintu byonna ebitambula ku social media nga bikwatagana abakulembeze ba Nuupu byonna biri state funded to disorganized n'okubaawulamu abantu ba Nuupu mukitegedde bulungi. So njala bategeeza nti soon oleta mugenda kulya ng'omwami bamusamoninze mu kooti oba ku police somewhere atandika okuba ntegeddeko abakulembeze batandise eddomo okutuukirira TV eyo abawulire information ejjajije lwaki n'amanya g'abantu mujja kuleje binaakomekezo mujja okutegeera nti mubadde mutambuza diversion n'okwawula mu kibiina ekyo nkibabuulidde kubanga nasobodde okufunako ku balooya bamuli baga nti ono mwami asaana kubanga abulirizibwako ani amusasula era akolera ani nga munda Uganda atuukiridde essaawa zino yandibadde atwala obuvunaanyizibwa n'agamba no njagala change oba mpagira Museveni nga president nga Yoserero Sabasono tono wakalekezi ku bintu bibiri n'atubuli ekintu kimu naye one tetumanyi ludda kikwagwa two bannayuganda bali mu kubonaabona baagala change ate yava yavumirira abantu abanoonyesa change kitegeeza ki alina gwakola abo tetugenda kulwawo njagadde bategeeza nti ebiboozibozi byonna bitambula bimalamu bakulembeze baffe maanyi era tugende mu maaso mukitegedde bulungi era tugende mu maaso nga tunoonya obuwanguzi bwaffe bisigale bijja tusanga njala baga ekigambo kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze batambula na bonna abamanyi endya n'ensula bonna abamanyi okujja nga yavudde naga nti ono bwati ne bwati akoze n'ebisigadde bina saazi nze kati kansoke mbabuli nze na wano wentudde na information empya n'enkadde ekwatagana ku buli mukulembeze yenna eyalondebwa mu Nuupu ng'ojjeko Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna abamanyi endya n'ensula naye
kulwekibiina ekyo ekintu nasalawo nenkireka nengamba tusooke tumalirize okulonda tusooke tumalirize buli kimu ekintu bwe kiba kigenze nga tukireke kitambule era nenkireka nekitambula sikyayogera ku muntu nti wanupu yalidde sikyayogera ebyo nabivaako kubanga nategeera Museveni kyasinga okwagala oba walidde bati walidde it is about change twagala change era ekyo ze sijja kiruma mungenda bagamba buli muntu tumuleke tufokasinge ku ki tufokasinge ku byaffe bino mukitegedde bulungi olw'ensonga tetujja kumalako na Museveni obuye bw'alina ne mawulire kuba mawulire gonna yakola ki yagatwala awo nno omukulu eddiini saava lubo wangenda kusaba ng'omuntu omukulu aludde mawulire ekyakugobya ku NTV okimanyi ekyagobya ku BBS Telefine okimanyi n'ekyagobya ku Buganda lupapula mawulire Buganda bayita eddoboozi okimanyi bulungi kati naffe tuleetera buzibu tukusaba kola ebintu ebikukwatako va mu bintu bya nupu batuli wa nupu biveemu n'abanupu mwena ngenda basaba please mumujje wansi mukakkane wansi tukonsentrate ku strategies tugenda okukozesa okuba tutwala obuyinza bwaffe mu mwezi gumu n'ekintu okuva kati ebisigadde byonna tubirekera omukulembeze ajja kuba abitegeera bulungi nnyo era ng'abikola alright kati video etandise njala muntagingire omumpembe yose tabasira mutano wa kalekyezi ntandike naye mangu nnyo sagala barwisaawo njala muntagingire omumpembe yose tabasira mutano wa kalekyezi manyi kuno kwoli ya okusookera ddala yose tabasira mutano wa kalekyezi twetaaga Victoria fe by all means ngenda kuwa brief information from Thursday n'olwaleero nkutegeeze embeera ki gy'olimu biki ebiriwo na biki ebigenda maaso ojja kutegeera njala tandika bwenti video gye nasembyeyo okukola nga nambulula ensonga zonna olukwe n'enteekateeka gye mwali muteeseteese okukozesa abamu ku bakulembeze baffe aba nuupu okuba nti mugenda bassa ku sayidi gye mwagala ebeereko entuufu mutandike obbakozesa ebizibu okubawa emmere okutwalira abantu baffe mu kkomera babawa obutuwa baffe then mulyoke mukwata abaji batwalidde mubateeke ku prisoners case oba ku murder case oba attempted murder mubasibe emyaka gyonna ebufukunya mukendeze ennamba y'abanuupu information olwafulumye Museveni wabadde furious nnyo n'okubira semwai boss Abel Kandiho nowa iso nobavunaana nnyo kuba nti information yafulumye etya era wetwogedde abantu bangi nnyo abali mu kunoonyerezebwako mu bitongole bya semwai ne iso information yafulumye etya nabagamba nze buli wamu ninawo drones nembisenge bya mujja kutuuka okugendayo ndita information enjibawo kati Museveni ekyakubisiza essimu ng'ovuma Abel Kandiho omuvumo olw'okuba nti information yafulumye ku myaka gye84 n'abaana abayitirivu boolina bwe wazaala mbaka abasajja Museveni n'ebizibu entoko by'okoze mu Great Lake Regions gwe tosobola kutana otuuka kigira emyaka gyendimu kati nina okufunamu ensonyi nti abantu bantegere nti nzita abantu gwobukodyo wafuuka sitaani wakunsi nti yaleka n'abazzukulu bamuhooza okuba nti nabo basiigiddemu ensigo yakutta busi bantu kino ekintu mwandibadde mukikola kubanga ekintu kibalemeredde kati okutta abantu si ye solution kati gwe wootukira okubeera Abel Kandiho essimu omuyombese mu information eno yafulumye ety okutuuka mu public oba okutuuka ku Lumbuye kiba kitegeeza ebintu bingi embadde mukozi okutta bannayuganda nga tebamanyi so mukulu Yosef Tabasira Mutono wa Kale ngenda kulaga figure olwali na information gye nina gyenfunye from Thursday ojja kutegeera nti ensi yakukoowa ate you have to give us or not to Victoria for by all means kubanga n'okulayira ko kulimu amatanka n'empalezo ojja kutegeera ekirala bwamaze okubira omwami osimu ng'oli munyiikaavu weponga ate oli mutwakaavu nolowooza nti ffe twakomye okufuna information tujja gifuna kubanga drone zaffe zitambula ekiro ssaawa zonna mpaka tufuna information ntandise bwe nti olunaku lwabadde lwakuna ku ssaawa 8:25 nkiddamu Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi olunaku lwabadde lwakuna ku ssaawa 8:25 ku lwokuna watumizza abasawo babiri okuva mu ggwanga erya Congo ab'ekinnansi n'otumya n'omusawo ow'ekinnansi okuva e Tanzania okunoyongezaako n'omukyala gwe bayita kulannama be basawo bana ab'ekijjugavu bwaleese jjukira nti abasawo oli gino bwali olina abamu bafudde abala baakuddukako
muno mwe muri Bisaka omugenzi gwe bakaza oyali musawo wadde webuzabuza nti yali wa ddiini mwe mwali omusawo Munyarwanda eyali eggaluga eyakuddukako n'addayo ewaabwe Rwanda mwe mwali eyali yeyita omumbejja wa Buganda yeyita Bwanga oyine yakuddukako ono ye Mukandoni Silivia oyo yatunda ssere n'okugaba ebintu by'ekiyaayi oyo ye tena kyasobola kukolera kubanga empewo za Buganda teziri naye oyo mugwira nsowoli mu Buganda tasobola kubeeramu abasawo bana Baganda bw'abayise ku Lwokuna babeeka engeri gye basobola okuzza biki ebikutawanya remember Museveni buwali nga State House yezimbibwa mwasalaasala abantu ne muteeka emitwe mu misingi egya State House mingi nnyo ng'okukola saddaaka bwe mwakwata contract ey'okuzimba ekisaakaate oba gwe tuyita Bogwe okwetoola State House mwakiwa omugenzi Zimwe Kasagga mu kuzimba ekisaakaate kino yasangamu saddaaka empitirivu nnyo ez'abaana bannayuganda nga mbatadde wansi misingi okuzimba ekisaakaate ekyo nekitegeeza nti State House yo kennyini kwetudde eriko emisaayi gy'abantu miyitirivu nnyo ejjattibwa era nga n'ensonga lwaki Zimwe teyasasulwa nsimbi ze ne mutuuka n'okumiza omusunga muwadde obutwa ensonga zaali nti Zimwe yali amaze okutegeera biki ebyali mu State House mu kuzimba State House wepo ne Bugwe oba ekisaakaate kya State House eyo Zimwe yabanja ssente ze ne mutuuka okumati mwamusindikira omumpembe eyamujja mu bulamu ng'amuwadde obutwa Zimwe n'asigala ng'asigadde abanja obukadde obwa $5 obutaamu bwo mulimu party oba ekitundu eky'okuzimba State House Zimwe nakirira ezira kumwa Museveni manyondaba ku Lwokuna bwe zabadde bwe ziti ku ssaawa 8:25 ez'akawungeezi zamalige ekyemisana abasawo babiri okuva e Congo batumizza n'omu okuva e Tanzania n'omutumya wepo ne mukyala kulandaba bajje bakubulira ebice ebikyamu ebigenda mu ggwanga mu basawo bano omu ku basawo bano yakugambye bw'ati omusawo yakugambye essaawa zino Museveni wetwogerera olina okuba nga tokyasula mu State House eno entebe n'ombuuza lwaki n'akugamba nti State House eno ejjudde omusaayi gw'abantu omuyitirivu tosanidde gibeeramu kati olina kubeera mu kifo kirala kyokka jjukira omusawo Omunyarwanda oli eyali abeera eggaluga yakugamba nti olina okusula mu State House eyo lwampaka ng'atosula kafaliso ka inchi 2 wansi okkakkanya obusungu obw'emizimu egy'abantu bewatta bweppo mu State House mwennyini n'emizimu gye watta Eruweero Rwanda Somalia wonna omusawo oyo yakugamba Munyarwanda yakugamba nti olina osukati otono yazze nakugamba nti olw'omusaayi muyitirivu gw'oye munda mu State House n'ebweru wa State House toteekeddwa kusula mu State House eno kati n'ofuna confusion between omusawo oli abadde nga akolera ebbanga ddene n'abantu bewayitidde naye ng'olina yakugambye tolina sula mu State House ate nga nawe okimanyi bulungi nti woobeerera safe ng'oliraanye ekisaawe ky'entebe ewali parking ennyonyi weesobola okupaakinga oba airstrip n'osobola okugumalamu omusubi kati oli confused between naye nga bano bonna bw'abayise okusala entoto engeri gy'ogenda okusurvivinga nga buli kimu kyakukyukira bwe kyokwatako kyakukyukira so ndowooza bategedde nti abasawo nabategedde abakongo 2 omutanzania omu ne ku lwannama eyagiddeko kanjera kugamba ekigambo kimu Yosef Tabasire mutano wa Kalekezo bw'ali ojja mu bukulembeze wayita mu Buganda era wayita mu Baganda noyita mu Bwakabaka bwa Buganda mbalangira n'abambejja abakuyamba okutuuka gye watuuka bw'omala okutuusa gye watuuka wagaana okuzzayo olutabaalo wazza lwakukwata bazzukulu ba Buganda kubasalaasala na kubatta era kiwakikola bulungi nnyo ekirala ogenze okyusakyusa obulombolombo n'ennono obw'ennono z'Abaganda mwatuuka n'okwokera amasiro g'Abassekabaka ag'Ekasubi bwe bawummulidde ng'olowooza nti emisambwa giyinza okuba nga misanyufu emisambwa emizimu egya Buganda gyakuvaamu dda ne bw'onookola ne bw'oleeta omusawo ng'atambulira ku mazzi tonna kyosobola kukola ku sayidi eki ey'ensi endala etali yabalya mmere tonna kyogenda kukola ne bw'onooleeta ani ne bw'onooleeta Jackie Chan ne bw'onooleeta Boloyenge ne bw'onooleeta ani ne bw'onooleeta gundi Geetiri ne bw'onooza Bulusiri ku lutalo olw'emizimu olw'esayidi eri abatali balya mmere Museveni tokyalina kyakukola ekyo kyo nkikubuulidde tebakulya ssente buli kintu kikwato kizze gye kyalina okubeera era obinyiike mu nsuwa ove ng'obudde bukyali ngenze mu maaso nkujjukiza nti omusawo oli gwali okozesa Omunyarwanda yali abeera eggaluga yakugamba ebintu bino wammanga yakugamba nti olina kubeera mu State House ng'era osula kafaliso ka inchi 2 njagala obulire eggwanga Museveni ng'osaagala olimbe bantu mulumu mw'obeera nokugawina mu kafiriji akabeeramu omusaayi gw'abaana bato gw'onywa omwo mulumu muli n'akafaliso ka inchi 2 kwe weeganzika n'owummula olw'ebizibu ebiyitirivu by'olina nga wagenda mu malogo okusinga okudda Katonda kyokka ng'abaana baga nti balokole balina kyaki basabisa abantu ne weewunya ensi kikyeriko kyegenda maaso ngenze maaso ku lunaku olw'okuna lwennyini nabaga musajja atuuza meeting kati ali ku pressure y'amaanyi ku lunaku lwennyini olw'okuna
era wazemu n'okubira Abel Kandiho nga bwe njogedde wali mu kutandika n'omuvuma byutavumika n'omugamba information yafulumye etya etuuka ku musajja ono ayogera nga gwolooza ffe twakugamba ebintu byonna byokola mu State House okujjako ne bw'ona ogenda Lwakitula ne bw'ona ogenda eri ku faamu gisime gy'oyita faamu y'Ekisozi ne bw'ona ologaludda wa okujja gwe kennyini nga wejjewo ne famire yo ne information tujja kusigala nga tugifuna ekyo kyo nkikubuuliddewo abakozi obagobye okyusizza mwatuza ne meeting ya family y'ekika kyammwe buli omu atandika okumonitaninga abantu byaleeta nga mulowooza bagaba information ekyo nakyo kyagaana okuba nti information still ekyafuluma kati okujjako mwe kennyini nga mwekubye ebyasi ne muvaawo information ejja okusirika naye mbaga temwekubye ebyasi kuggwe mutabani we ne mukazi wo tujja sigala nga tufuna information details ne mu office z'abasajja bakozesa okukinja bannayuganda ekyo kyo nkikubuulira ngenze mu maaso kati njagala kumalako ekyewungula ku mutwe era nkugambe Museveni nti ensi ekusonyiwa busonyi kubanga tetwagala offe naye time bwereetuuka nga twagala Katonda akutwale Museveni ojja kgenda within a short period of time era ku lunaku olwokuna lwennyini ku ssaawa 3:05 do you copy Museveni ku lwokuna ku ssaawa 3:05 ez'akawungeezi obuba bikiro wafulumye mu State House e Nakasero wafulumye mu State House Entebbe wafulumye n'oyimirirako ebweru still okumala eddakiika 20 naye ng'ekyafulumye wabadde ng'omuntu agenda ofuluma ogende nga motoka ezo zikulinze n'oyimirira eddakiika 2 ng'otunudde embire waggulu oba kadde kalombolombo ki ke baakugamba basawo otunule embire otunule munnyenyo otandika okwogera by'oyogera naye ng'ate tolina gw'oyogera naye wadde osamirira mu mutima n'okusaba lubale n'emizimu gy'ewama gikuyambe ku mbeera enkyamu ekuliko ne remember nkugambye nti ku sayidi y'abatali ba mmere abatalya mmere essaawa zino baakuvaako dda eddakiika zino 2 ze wamaze ng'otunudde mu bbanga ng'abasirikale bakulinze otunudde mu bbanga tewali muntu ku nsi kuno yategedde kiwadde okola kubanga adde otunudde mu bbanga okumala eddakiika 20 era bwe zaaweza essaawa 3:25 abadde balowooza nti ogenda kwesolosa emmotoka watambudde n'odda buzzi mu State House munda n'otuula okumala essaawa endala 2 ng'otudde tolina gw'oyogera naye wadde gw'onyega era ng'oli awo kanula maaso bwe zaaweza essaawa 3:25 jjukira wafulumye 3:5 nomala eddakiika 2 ng'otunudde mu bbanga tonyega muntu yenna bakutunuulidde naye ng'otunudde embire mu munyenye ebigabo by'oyogera teri yaddamu wadde olaamiriza naye njagala kugamba oba oyisa Jackie oba Boloyenge oba oyita Jetiri oba oyitaani jajja ku sayidi y'abatali bali ba mmere awo tokyalinawo mukisa nkikubuulidde bwe zaaweza essaawa 3:25 n'oddamu ne weesoloza mu State House n'otuula wamazeyo essaawa endala 2 ng'otudde naye ng'abasajja bakukuuma bakulinze bwe zaaweza essaawa 5:20 n'oddamu n'ofuluma butereevu ne weesogga emmotoka yo ne bakutwala gye baakututte n'ogenda naye nga byonna ebirowozo byakubaddeko okimanyi bulungi nti eyakwawula esiridde nga bagamba nti akanafa tekawulira ng'ombe ate ng'omuntu bw'aba anaafa afuna ebyebikiro mu bbanga lya wiiki 2 oba mu bbanga lya wiiki 2 oba omuntu anaafa amanya nti anaafa naawe okusinziira ku sayini ze tulaba wano mu public ojja n'olagaba nti oli mugumu nnyo naye okusinziira ku sayini ze tulaba Museveni wandibanga oyolekedde okuba ng'ogenda ekaganga okusinziira ku tulaba drone zaffe zibiziraba ne supervision ze tulaba okuva mu kamera zaffe ze twasindika ennekusifu wandibanga oli mu byebikiro n'okwefumiitiriza ngenda ddi nfaddi era ngenda ntya zino essaawa 5 eddakiika 2 zewafumye okuyingira emmotoka zo zikutwale kubanga ennaku ze tokyagala kusula mu State House Entebbe omanyi nti bayinza okukusalako essaawa yonna ekyo naawe okimanyi bulungi ngenze mu maaso kati ngenze ku lunaku olwokutaano ku Friday ku ssaawa 5 n'eddakiika 26 ez'okumakya ku makya mu State House Entebbe era okusinziira ku drone zange ennwanyi oba okusinziira ku drone zange n'enswera z'oku bisenge zaŋŋambye mukulu gwe olw'okuba nti omanyi nti Abamerika bakozesa GPRS okutracking omuntu gwe babaagala still okufuuka target yaabwe kati gwe wasalawo smartphone tokyazikwatira ddala nti gwe okwatira ordinary model phones okuba nti ezimu teziriko GPRS baleme ku tracking wa wooli. But let me inform you this. Esimu gy'okwata ya kika kya Nokia slider ordinary model fashion gy'olina slider Nokia gy'olina gy'okwata. Olunaku lwajjo ku ssaawa 5:26 Yusuf Tebasula mutano wa Kalekizi wakubya olukomo n'olukubira omuntu omu gwe tusuubiriza nti ayinza okuba nti ennaku zino gw'oyogera nnyo naye nga ono ye Lutandikano Kizza Besigye ng'ombuulira embeera mw'oli
ku nsonga ze wayogeddeko okusinziira ku nsula yange kiyangambye yo ku kisenge yangambye nti omwami ono ali mu kutya ne mu kutya ako kwennyini omuntu gwe yadayogera naye nti bateebereza okuba nti Richard Kanokiza Besigye ng'ambuulira embeera erimu ng'amugamba bw'ati n'amugamba ndi wano naye ebintu bigenda mu maaso sibitegeera kisooka nina mu mutima gwange ekiŋŋamba nti waliwo abantu abanoonya okunzigyawo essaawa yonna era nga gwe kennyini Museveni okimanyi nti waliwo abakunoonya bagenda okugyawo essaawa yonna wakimugambye essimu eno yatutte essaawa nnamba ng'oli ku ssimu eno ng'oyogera n'omuntu oyo kubanga nategeddeko ennaku zino abantu b'osinga okwogera nabo mu Uganda kati oyogera n'Richard Kanokiza Besigye wepo ne mukazi we oba mukazi wammwe Winnie Byanyima be bantu babiri b'osinga okwogera nabo kuba kati bw'otrustinga ennyo okusinga abantu abalala bonna so ku lunaku olwokutaano ssaawa za 5:26 ez'okumakya wakutte essimu yo eya Nokia slider n'okwata n'okubira ateebereza okuba nti Richard Kanokiza Besigye kubanga ennaku zino gw'oyogera nnyo naye wepo ne mukazi wammwe Winnie Byanyima gw'oyogera gwe basinga okwogera nabo n'omugamba embeera gy'olimu era ng'oteebereza nti waliwo abantu abakunoonya era baagala okukumiza omusu nakugamba nti omuzira afiira watono nnyo tafiira wanene nnyo Museveni gwe oyinza okuza nti ogenda fiire wantu wanene nes please ndowooze wantu w'onoofiira ajja kuba watono nnyo bw'oba otandise okufuna ebyebikiro nga aliwo bakunoonya ng'ate gwe abadde asinga oga nti gw'osinga amagye era oli Ssaabalwanyi nze ndabanga obudde bwa buweddeyo ate ebyebikiro bitandise okukola ki okukujjira kati mukulu ku ssaawa ze wamaze essimu eyo n'oyogera ebigambo by'ayogedde n'otegeeza omuntu oyo nti osuubiriza aliwo abantu probably waliwo abantu bakunoonya let me tell you this probably waliwo abantu bakunoonya one fe abanupu tukunoonya twagala Victoria yaffe ekyo tukitadde wano DRC Congo eri abakunoonya family ya Kabila oli senior desire ekunoonya 2 omugenzi mu buuse Sekowaza Banga akunoonya abo basatu tugenze Rwanda family y'omugenzi Abyalimana ekunoonya tugenze Burundi family ya Nkurunziza ekunoonya family oli Ntabyamira ekunoonya tuze mu Uganda family z'abantu bewattira abantu baabwe okuli abamajja abanene okuli bannayuganda benyini ba individu abakunoonya bannabyabufuzi abalina abantu bebawatta abantu ba business personnels abakunoonya nabo okufunako photocopy bangi kugamba abantu bakunoonya bangi nnyo Garanga family ya Garanga ekunoonya gye wawe ennyonyi ebicupu ngo yagala kutira mu Gilbert mu Kenya naye ekunoonya Somalia family we front mu kwano gwa Fara ID ne family nga wagiteke naggulo ina gye wapangise wali na majaga ko Fara ID ebizu byokoze Somalia nabo bakunoonya bakwaga photocopy kati muganda wange boganto ina kunoonya labo banga osubiza bakunoonya omanyi bagambo kalya dakadda envunyu ogirira mu katiko nemala nekulida mu coffin gyoli bwomu nga teweyinya neryo kwekulira nawe n'osooka n'okola kino owulira kati mukulu ebyabikiro byatandise okuwulira ng'okuba n'essimu okubire bakyali ba OB obabuulire ki kyoliko mukulu ojja kutegeera nti ensi yakukoowa wotukira okubira OB essimu omugambo waayi nsubiriza okuba nti banoonya tenga ekituufu bakunoonya amagye ne boonogakyusa kuba kati nategeddeko SFC wagiyiwa mu kugiyiwa n'omanya nti SFC yajjamu division nti mukazi wa Janet Kemba alinamu amagye mutabani wono Muhoozi Kanyero Pamwa alinamu amagye bwe kennyini owabuwi order ne bwe order tezimanyi kyova nti waleetako n'amagye amagwiro okukuuma era nga ne ku convoy oba ku convoy ekukuuma kuliko abasirikale abatali banna Uganda abakukuuma kubanga nnaku zino bwe weesigadde n'okwesiga amagye gennyini ge weetrainingira kitegeeza tokyalina gwe weesiga kino kitegeeza ki ndowooza ebintu bingi biwaliikira n'ekirala weeralikira nnyo okubanga International Criminal Court egenda kukunoonya kubanga balina okufuna ate wonna wandisubire nti ogenda kuddukira baba bakulaba ekyo kyonkikubule bakulaba olinga njuba kubanga n'omuziba ajuulira n'ekigala ajuulira ng'emooja essaawa zino abantu bakulaba essimu eyo ebyagibaddemu byebyo n'ebirala nja bijja olunaku naba mbifunye ebisigadde ku ssimu nga maze okukwatagana bakigatto gabanga abakola mu mayengo ag'empuliziganya okutuwa biki bibadde mu conversation naye nga ku still twasobodde okufunako ebitono bitegeeza nti wadde oyogera n'omuntu ng'omugamba nti you suspect that some people are looking for you and they want to kill you but unfortunately you know because you know what you did. You know what he did, and some people and some groups of people are looking for you. So be fine. Don't worry. Hey, don't worry. Be happy. Don't be happy. Don't be happy. Don't worry, Mukuru. Yeah, don't worry. You've been assassinating and killing people. You think that those people are stupid? They have their families, and they are missing their relatives whom you killed. So be happy. Don't worry. I'm going to expose you. You wait. Means a mass.
era nkugambye nti okusonda mu conversation gye twafunye mu maloboozi gaffe wadde oyogera n'entandikano Kizza Besigye nga mwogera ku nsonga ezimu ngera omutegeeza nti waliwo abantu abakunoonya kituufu bafunoonya ate bajja kufuna ngenze mu maaso lwadde toli butyo mutabani w'omuno mwanywera omwenge n'abanganga yagusogola ku bbaala yaabwe ya Dewington Road webanywera wali waggulu baga nti banywera abakungu bokka aba gavumenti olw'okuba tebakyagenda mu babaala abalala bamanyi nti bagenda bawerayo butwa omumpembe ono Muhoozi Kanyerugaba obanze gwempita Muhoozi Kanyerupama omuvubuka ono recently wiiki ewedde yeepozinga ng'ali ne ambasada wa Turkey n'akwataganya ebyokwenda ku embassy ya Turkey mu Uganda ng'agezaako okuntiisatiisa naganze sitya buli kimu nja kikola kubanga lino ddembe yange lyobwe bange ng'omuntu asobola okwogera okutegeeza bannayuganda batasobola kwogera biki ebigenda mu maaso byonna mutiisatiisa balanzi ne munagandi mwagala kisijja kutiisibwa nja kwegala kusigira ku mazima mukulu bwaddeko mu bbaala eno olunaku lwajjo ku Dewington Road ebbala gye mutera okubeeramu nga munyura mu Walagi wanyedde omwenge ndowooza n'akabikuka ne kabikuka n'otandika okwogera ebiga bitakwatagana naye ku banno be wanywedde nabo batamivu bano bakubuuziza owaaye nga tuwulira ebigambo bitambulamu mu nkuwo nti omumpembe Nyereko Muhammad alina ekirowoozo eky'okujja ku bukulembeze bw'eggwanga mu mwaka 2026 ne bakugamba ekintu ekyo kimanyiiko n'ogamba ne weekanga ono Muhoozi nno yaddamu bamala okwekanga n'agamba oyo katumala mukozesa emirimu gye tukola ffe nga ffe bwe tunaamala mukozesa emirimu gye tukola nja mwekolerako nga nze omuntu kati nno kino mmesi njagala egendera Nyereko Muhammad musajja gwe kaddugala alinga enzinziiri oba sefuliya zino ezifumba kasoli ennamawojjolo oba ezifumba ebiwowoolo wali eruka njagala kutegeeza ekigambo kimu okulwa nnyo ku nnyumba za landiro tekikufuula nnyinizo n'okulwa mu kiyumba ky'embizi tekikufuula mbizi n'okulwa mu ggalagi tekikufuula mmotoka oba okusula mu ggalagi tekikufuula mmotoka bano abantu be bwapankirako tobamanyi bagenda kukozesa nga bakozesa abalala naye bakutte information yatandise okutambula nti olina ebirooto era ng'oloota otambula mbuyagala fuuka mu president wa Uganda ate nga bano bakumanyi bakozesa na information gyengenda okukolako olwaliro nentandikidde ku eno babuuziza omumpembe Muhoozi Kanyerugaba about Nserko's intention of standing as a president 2026 kiyakuzeemu bakiyazzeemu kyekiro wano wammanga yagambye kokke bw'abanga alina ekigendero ekyokwesimbwa okuba pulezidenti ajja kunda bakatumala mukozesa emizannyo gyaffe gino nze kennyini nja mwejjirawo kitegeeza ki mukulu Nyereko Muhammad mu buli kyokola kyonna nsuubira nti bano si baganda bo bano si bannyoko ffe baganda bo ate ebintu byokola ojja kubanga obitegeera bulungi nnyo kubanga bano bagenda kwejjira ate kennyini yakitegedde yakyogeredde mu bbala ng'amaze okusiimuuka bamaze omuwa akenge avuddeko ekirala Nyereko Muhammad bwagenda bakuwangula akalo mu Kampala Central Fred Nyanzi yakuwangula wa Nobu era ffe tumanyi Nyanzi abantu gwe baalonda so siggwe mwakola obukodyo bwamwe okufojalinga results niwe flat gwe mpira bakulangira kubanga tukimanyi ate lunyera nene kyogerako nti okolagana Electoral Commission ne returning officer wa Kampala district okuyisa mba kansala obo yagadde kwe kenyina okuyisaamu which wakikola ne kulunde kyakulemerera n'okozesa state okozesa omulamuzi w'emmengo ne bamuwa ssente zali wakati w'obukadde 2 ne bamuwa ssente nakisa statement okuba nti yakulekawo nga Nserigundi Nyanzi yali ayagala baddemu okubala ne mukozesa ssente za state ate nga nazo neewole kuba tolina ssente ne bakulemezaamu lwe twogerera olwali luno nti omukulu Frederick Nyanzi Sentamu yatutte omusango mu high court okwemulugunya baddemu tayagala kuddamu kulonda baddemu okola ki baddemu okubala obuluwo obwo oba sinakindi baddemu balangire nti yawangula okusinziira ku bujulizi bwakola ki bwalina olw'okuba nti Nsereko olina obukodyo bungi nnyo omusango lwamaze okuwawabira mu kooti n'otegeezebwa nti bagenda kusamoninga 1 wafulumya eggwanga nga nera bwegisimufungize n'ofuluma wetwogera oyinza okuba oli mu America oba oli mu nsi yonna eya Europe gye weekwesa kuba toyagala summons but let me tell you this a court oba ssemateeka awa abantu abakunoonya eddembe okukula nga wonna bwe babaagala 1 bagenda twala summons zino ewa speaker Rebecca Kadaga bamuwe mu serving nti member wa member parliament ayitibwa mu court 2 bagenda ku committee kwoli basavinge chairman wa committee 3 bagenda makaago basavinge security officer wakola ku gate okwo 4 bagenda savinga ku media zonna zoliko nga chairman wazo gyogenda gamba nga Natasha Broadcasting Service ku CBS tovako ne ku BBS no bagenda basavinga ekigendo sembe bagenda kusavinga mawulire tugambe nti wategedde wa mu Uganda toliimu bale bwa bamuli sebo olina okujja okusayinga samanizi no tuwazi receivings bakwetaga mu high court omanyi bagamba nti atali okutambulira kusibira wa amenvu boba wawangula kye kikuddusa mu ggwanga ategende bakuwabidde Nsereko please dayi waka olisivinge samonize wagamba nti owangudde mu court mugine mu high court esembayo etuwe ekituufu bo wangula bate wawangula nenga koza kamanye nga koza no webbwa nti sawa yo n'emivuyo gyokola bagenda kuba nti bakola ki bakuwangulya mu court mission information eda Nsereko yino Nsereko Muhammad
Ameria kyambadde Richard Kanochiza Besige Karoli Wasanya Charles Peter Mayiga mwe bantu bana mwawereddwa ensimbi buli omu okutandika okwogereza abantu ba Nuupu bonna buli omu waali eyalondebwa mumuze kusaidia OMUTABBIZI tabasira ndali wa colleges. But it is your choice. As it referred to our comrades in Nuupu, it is your choice. But remember, you were elected by citizens of Uganda who need change. So it's up to you. But remember, Museveni doesn't like anyone. He just want to release himself from that pressure. Wakati sawa zino. Katibanga tutandika chiza besi je bakuwadde sente. Oyino omuntu gogendo ziisamu zitukeje zino okulaga omuntu namutegedde nabagambye. Eyo si kyaliyo kati njagala Victory njagala bategeza nabategedde. Chiza besi je ofunye sente. Aba FDC wabagula dda no bamaliriza kati yagala banno bakuwadde sente. Gogendo ziisamu manyi ku video no kuwayo banagifuna naye ategedde. Era bakubidde simu tiwafunye sente mukolo muzanyo gwo kugula bana ba Nuupu muli baddembe nenjagala gabana ba Nuupu ababalonda bantu ate tulina mission ey'okujjako mu 7 ekyo mubamo kimanyi bulungi nenga Sereko Muhammad Richard Kanochiza Besige mchala Ameria kyambadde wepo n'omumpe Nyereko Muhammad bali bantu abawereddwa sente okutandika commercializinga nga bagula ba Nuupu members bonna naye it's up to them okubagula bate babaguze fe twetaga Victory nenjagala mweberemu nga bana Uganda abalondebwa bana Uganda bannammwe okuba nti baagala change ekintu ekyo mwali sose mukireka wali ne tupulaninga butya bwe tugenda okujjako omumpe mbono njala bagambe ekigambo kimwera ngamba sibirire ntana ngenda ku program endala Uganda nsi yaffe sente tezikoma kubanga nabadde mu parliament emyaka 3 myaka 2 akyazaagala already muina choice abantu babalonzi ne bakuwa ekifo ogenda ofunira omusalo gwa buli mwezi ate ngoli public figure or recognized kiche kutwala kanyewako omumpe mbese tosira mutolo wakalejeze ate nga kaliko ebibuuzo kaliko answer nyingi nnyo n'okuba nti oyizo butadda mukulabeka ko mu parliament oba mu kifo kyonna nga bagenda kwononera erinnya ngenda basa bano buwombefu bannange omuntu yena bwakutuukirira ng'avudde ku side ya gavumenti kati jala bagamba official Nsereko Muhammad Banyereko Muhammad mukozi wa Museveni wa NRM eno aliyo kiguma zange ntekuma mu kyoto oba ntekuma mu kyoto bwesoloze kuma mukumbe mmere ekona kati abantu bamujala bomanyi nti Nyereko Muhammad wa NRM justice kama friend in opposition Ameria kyambadde mukyala wa Museveni wa namba mmeka simanyi bayizo kwa namba 3 wa namba 2 Ameria kyambadde mukyala wa Museveni tiye Charles Peter Mayiga wasanya RDC oyo RDC wa Museveni menge mirimu gyakola mugimanyi nti ye wategedde bulungi nti ye utandikano kiza besi ye mumanyi mulimu gwo waddakola ti ye kati mbabade manje mirimu gyakola ono bwakutuuka ku ng'akubulira emboozi nga siza kibiina kyo please nkusaba n'obuwombeefu agenda kwononera kaliya yo ate kye wayagalizanga embazi kufuna bwa kansala kufuna bwa meya kufuna bwa chairman of C3 kufuna bwa chairman of C5 kufuna member parliament ukifunye kicho oyagala bannange ensimbi tezigwa Museveni zagenda okuwa nga ise mbana bampembe zigenda kwononera linnya na kumalawo kitiibwa kyo mu public nti oyinza obutaddayo mu kakunguuta konna kakalulu ojja kuba owedde ngenda bawo advice emu 1 muli above 18 2 abantu babalonda 3 abantu bagala change 4 okusalawo kuli joli musimateka kugamba the choice is yours to decide either to defect or to stay with the people but that money is just a trick or a bite ketuyita akanyiba kabateka kamasu kiri joli okkalya obukaleka naye mukaleka nkubulidde emitendera mwoli kiwali osinga okwagala okufuna bwali bukulembeze wabufuna ne bono ofuna milioni 1.5 oba 2 buli mwezi nga zibakuwanga kansala ezo sente mu Uganda okufuna omulimu nga guliko application na appointment letter ngofuna milioni ekampala batono nnyo abazifuna katubanga wafuna bwa kansala wafuna ba chairman wa C5 oba mayor oba MP sente zikumala tolina sente dazo yagala ziri sente za musaayi ekisoka zigenda kubeera ka amateeka ziriko ebibuuzo ziriko okuttibwa ziriko buli kimu so sigala ng'oli mutambulungi nnyo nga tolebe agenda kubuuza na kulya mukama waffe lukwe na kulamba na Uganda lukwe eyibadde message yange buwombeefu nenga njagala mutegeera abantu bano wammanga Richard Kanochiza Besige Nyereko Muhammad Ameria kyambadde ne Mayiga Peter wasanya kaloli meeting izo naza bayisamu mu kitegere nti ki kyo kibagala okukola so mubere clear nnyo sagala nnyo baga nti mbamalira ebiseera kubanga ezo kibagambye sagala balwisaawo ngenze mass message ya Nsereko ngituusizza ngenze mass okay luli nabagamba bwenti nabagamba nti
waliwo ensonga egenda maaso mu Uganda nenga temugitegeera. Njagala bbawa amawulire gano nti omukyala gwe bayita Jovius Akando Hosare gwe bakwatire China n'enjaga kilo 2 n'ekitundu wetwogerera yafulumye ekkomera China yabamutadde oluvannyuma lwa Mumpembeleso Tabasanto wa Kalekezi ne muto we Jerusalem Sarakanda naho okutuuka kuzigana aba China era bano babawadde ettaka ebbale mu Bugerere nkiddamu. Omukyala Jovia Sare Akando naho ali bweru wa komera nenga tannatuuka mu Uganda kinzo omuntu alina ku 3 okutuuka mu Uganda nenga agenda komawo bamaze otuuka kunzirikiziganya era abantu bebbale mu Bugerere bwe muwulira nga batandise obbago bakuttaka ku kifuba era nga abachina babagenda oditwala mumanye nti yabadde compensation oba mutango gwawereddwayo Salimu Sale ne State House okuta mukyala we Jovia Akando naho Salimu Sale okuba nti ava mu musango gw'enjaga muvannyuma okukola ki okuba nti bayogeraganye n'abachina okuba nti bafunye ettaka libagenda ddibawo baali bawadde ddali bbali mu Bugere bategeezezza agreement yawedde Jovia ali wabweru wakomera alinze bulinzi kumwakirya lensi kudda mu kufuluma nenga omukyala gwe yatambula ne yamutambulizako enjaga bambi y'omutwe bagenda gumojjako basobodde kujja Ewaffe nga buli kiri nti bamala kukozesa bukozesa bone bakola ki ne bakolekawo bone bagenda kati omukyala bambi bamukozesa okutambuza enjaga bamuleseeyo Jovia ali bweru after nga amaze okiziganya government ya China bawe ttaka ebbali mu Bugere gye basubira okuba nti waliyo golodi waliyo uranium n'ebigobo gaggibirala era bwe muwulira nti ekayo batandise okusenda ettaka batandise okuba abantu ku byalo babawadde ettaka bakkiriziganyiza nabo kitegeeza nti kati ye Jovia ali bweru omuwala yasigale bagenda musalako omutwe nga bano bawadde ettaka ebbali mu Bugere n'ekiddamu ettaka eryateseza Jovia Sale ku lw'enjaga liri bbali mu Bugere bumuwulira bebbali mu Bugerere nga babaggyeko ettaka babagoba ndigendagendako bachina don't ask yourself kyavudde kuki kwadde mutango gwa kuta mukyala Jovia oluvannyuma lw'omukwatira ki olw'omukwatira China ng'akukusa enjaga kati nno kino tekirinako mawano kati nina ekirala kikino enze maaso nsobe nagengera ku exposinga paka nga muvudde mu ntebe yaffe mu myezi 2 okuva kati mwezi gumu kati okuva kati ndowooza ngenze maaso waliwo kubagana wakati w'eggwanga erya Canada n'erya Uganda mu ngerigeri entonotono mujjukire nabagamba Canada information wakati wa Uganda ng'eggwanga ne gavumenti ya Canada mu ngeri yokkaanamu mu nsonga zino wammanga nabagamba nti enbanjagala bagamba nti wetwogera Uganda efuuse enkulungo omutambulizibwa enjaga oba ebiragalalagala mu nsi yonna ng'era buli abatambuza ebiragalalagala bino batuuka nnyo mu ggwanga erya Uganda okufunawo transit oba okufunawo ennyonyi zibongerayo mu nsi yonna n'okuba nti bakolera bizinesi z'ebiragalalagala bwe twogerera wiiki ewedde nabagamba nti waliwo abakungu babiri nga bakakungu ba gavumenti naddala nga bali ku embassy ya Uganda mu Canada abaakwatibwa n'ebizingiriti by'enjaga era ne batwalibwa gavumenti ya Canada okusigala nga abanoonyerezaako. Guess what? Ennyonyi nno ebadde etambulizibwamu ebyamaguzi bino y'ennyonyi ey'obukulembeze obw'eggwanga erya Uganda gye presidential jet. Nkiddamu. Ennyonyi gye mulaba eyaffe y'eggwanga etambuliramu Mumpembeleso Tabasanto wa Kalekezi yaliko president wa Uganda. Bamafia mu gavumenti ye ate nga nkimanyi naye y'omu ku bamafia babadde batambuza enjaga mu wiiki nnyonyi ebadde egenda e Canada emirundi 2 nga ye kennyini taliimu nga bamafia bagikozesa ndoza order abadde akimanyi era nga Canada ebadde egenda lunyenge batambulirako mpaka gwe yagudde mu buwufu era nezingako abakungu abamu ku embassy ya Uganda e Canada ne bali awo babiri ne batwala n'ebizingiriti byabwe era bakyakola ki bakyali mu njogereziganya okuba nti bagenda kuzirisa mawulire galeme kufuluma naye mu nkola y'emu era omumpembe ono yakubira mukyala wiri byanyima n'amutegeeza akole ku nsonga ezo emifuluma mawulire nga nze bwe sikira mawulire ate nga njagala ensi etegeere oddira otya ennyonyi y'obukulembeze bw'eggwanga Abannayuganda gye baagula ku nsimbi empya n'enkadde ez'abamala obwoya ku ntumbwe otandika ogitambulizaamu enjaga sente zimubba tezimala kyekibuuzo era lwaki gavumenti yaffe eggwanga Uganda mwagala lituuka kuteeka ku international level ne passport yaffe ejja kuba tekyasobola kufuna visa mu nsi yonna olw'ensonga gavumenti ekolebwako ebikolobero mujjukire era obuvuyo waliwo wakati w'eggwanga erimu nga batambuza golodi wa Uganda oba mujja mu nsi endala muyingiza Uganda era ebivuyo wetulimu kati Uganda efuuse ensi ezimu oba enkulungo y'ensi etambulizibwamu ebiragabalagala nga ne mu State House mu ebiri njalabaga nti presidential jet ebadde egenda ngi Canada emirundi 2 mu week ekitabaddeewo era Canada atandika okwekengera presidential jet ye nejja neyingira mu Canada neyitamu ebizingiriiti ku VIP
nga tebaba kekinze ereta kibulu nako kubanga Museveni si abeera munenga akimanyiko kibale paka lwabalinde bakuta bakungu aba era investigation zikyagenda maaso nkimanyi nti omukyala Winnie Byanyima ayinza okubanga y'omu ku bantu abali mu negotiating deals zino era tuyinza okuba na 1 point tugenda kusasula sente empya n'enkadde okubajjukira China ettaka ly'ebbali lya Lugenzi nzijamba gobereza information ettaka ly'ebbali lyakoze eki lya Lugenzi okutajovya Salimu Sale kati bana bakungu bo bayinza obbalekawo ne basasula sente n'okukiryalinga air naye kati njagala obategeeza nti ennyonyi y'obukulembeze bw'Oganga lya Uganda ebadde etambuza enjaga oboona badde akimanyi wadde takimanyi nga sikimanyi kyemmanyi ennyonyi etesobola kusituukawo ku kisaawe nga tewali abuziza ennyonyi y'obukulembeze eragaludda nga temuli nnyini yagituulamu ateekeddwa okubanga kino ekintu abadde akimanyi bw'aba abadde akimanyi kitegeeza eggwanga fu era twetaaga change by all means kati yo sente basilonda lwakalekezi ensimbi z'ogenda okwonoona ng'osasula bino bintu by'ekisiru sente zemubbi okuva mu 1986 mubba sente mutuuka okubanga teggwanga lifuuse kyakulabira mutandisa okutundenga kiki kye tuliko mu nsi eno Uganda okuba nti kuba kimanyi ssemwayo kuno kweri Museveni kwoli Janet kwoli n'abakungu mwenda kwe muli muno kwe bali mulaba mwebuuza information evaluddawa ffe twagala ku exposing Museveni ne government akitegeere nti kiba kibi nnyo okulidinga abantu nga bakoowa kiba kibi nnyo okulwamba okulembeze nga baga nti ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo kitegeeza nti ekintu gy'okomo kirwamu naye nga kiriko limiti kwe kirina oba kati kwenende ekintu gy'okomo kirwamu naye nga kirina obudde bwe kirina okukoma bw'okirwako ennyo kifuuka ekizibu whereby nti ne bwe bala perfume neebange obudde bwe bugiyiseeko n'ogyekuba eyinza okuleeta skin cancer bwe guba mwenge nga sika kika kya wine gino ne tunywa sitontomera biki bine guli expired neke bikoza ziwedde era gukufuukira ekizibu kati n'obukulembeze kasita olwako ennyo otondeka okufuna ekizibu n'ofuuka n'ofunamu ebituli Museveni w'emyaka 10 singa yavaako oli babiga singa buli kimu kiri bulungi mutandisa okugenda mu sikandozi z'enjaga okuba nti first family etunda enjaga first family etunda body organs bino biki betugendamu tuli mu political dilemma mutuza mu drugs mutuza mu body human organs biki bino betugendamu so awosigenda kulwawo ezo sente muzikwate muziteekeyo ne mumanye nti mukali kaddadda bino byonna bigenda kudda ekyo kivuddeko bana Uganda njala bateeka mu kwerino muzuukuse obwongo mutegere parliament gitulina y'abafere nabo bayaaye nakulwajjo badidde omumpembe eyita inspector general wa police okothochola ne baddamu ne bamuwa ekisanja kya myaka oba 3 oba 5 okufuuka inspector general wa police nenga mukimanyi bulungi nnyo okothochola ddame zino kubaanika engoye bwere ku maduuka ge Kampala tana kyasobola kwogera oli omusajja Lokechi yayogera ne under Muhoozi directives and Museveni so bw'oddira omusajja tasobola kwogera namu statement mu public ng'olumu avayo nakyusa statement ze nti enkyayogedde kino oyo aba tasaanidde kubeera nawo kati okothochola mukulu omukimanyi ofuna omusala naye bwa polisi obuvaamu naye ofuuka mafia then nezireeta omufu abadde atambula gwe balete ku stretch bameka kolomika nti afudde tumusime mutebire ne bamuwa gavana wa Bank of Uganda emyaka emirala 3 tayogesobola na kwogera olubuto olumulinga entumu ya kasasiro amaaso bakatonoza taasulewo bamuleese ne bamuyisiza na manju public obutategera kikino kibaleese kumulesa omusajja omufu ajja asayinige contract ya myaka emirala 3 batandika okubasiriza mu omusolo ziggwere waawo kati njagala kubuuza banna Uganda mu normal procedures is a procurement tubera n'ebintu ine mitenda mingi nnyo gye tuyitamu okukola ebintu omwaka oguwedde Yosef Tabasiro mutano wa Kalekezi ne babbi banne olw'okuba nti baali bazimba Tusi dynasty baagenda ne babba ekitundu ekimu ku Congo ne bakifuula nti kyabwe era batandika okukolera project nga sente ziva kati Rwanda badde bakyazimbayo bali batandika siteeka sente Rwanda kuziteekayo kati bagenda okulanga sente zikyabamala bulungi emisolo kyavaayo ne bagamba tujje mu parliament tudise parliament ne bannansi tujjeyo omusimbi ogenda okuzimba enguudo mu Congo katumba wamala ali ne Kajina ne parliament yonna ne basituka ne bakkiriziganya nti tukwate sente tusibe mu mpembeso ya Tabasiro mutaonekeza agenda azimbe enguudo Congo naffe ne tulinda parliament ne yetuula ne kkiriza ensimbi n'eziyisa era ne ziweebwayo abaffe project eyo ne bwogenda ku gogo gigogolingayo teriyo tekuliko project teriiko tekuli wadde supervisinga
as we speak right now tuwali wadde ekintu kyonna kyakoleddwako ekitegeeza bano abasajja sente bazibba nga babba sente z'eddwaliro ly'e Lubowa nezo sente za muwa musolo remember nga bagamba teri mu 7 project gyayisa mu parliament nga ayagala sente nga giregera tuukirira ezo sente z'oluguudo lw'e Congo Katumba Wamala njagala oveeyo otegeeze public ogende mugende ne bannamuwulire oba mugende na BBC oba Lujazira mutulage oluguudo olwo mwasasulirako sente oba gavumenti ya Uganda zasasulirako sente luli luddawa dwawuni zange zasobodde okugendako e Congo nezimpa information neziŋŋamba ne area eri gazetted okuba nti oluguudo luyitamu tesobola kutuukibwamu muntu due to the conflicts eziriyo kubanga Congo egamba nti Museveni bagwa mu lukwelwe ne babbi banne baagala kutandika ku dividinga Congo batandika ogitwalako ebitundu bagenti n'ekitundu kyegatta ku nsi gundi kifu nga muga nti gundi yawambako ekitundu bwekiti kati ne Museveni ne banne baali baagala kuwambako kitundu kati ekitundu kirimu conflict Congo ne yazuukuse kati bubanga oluguudo bagenda oddukola maapu gye babalaga buli kimu drone yaŋŋambye nti ekitundu kiri unreachable due to the conflicts eziri mu kitundu ekyo parliament mukwata mutya bumbi kundu bwa sente buli wayo sente bagende bakole enguudo Bannayuganda ffe tugera ku makyalo ga musajja wange alisimanya abeerewo kuki ezo billions and billions of money zigenda okuba tezigenda kuddibwa abasajja bali mu kubba sente kwa wazimalawo Katumba Wamala njagala situke encha n'omutwego n'olubutolo n'ebigere simanyi wayita jeno gende Congo ku luguudo lwa sainingako sente n'oziwaigwe kennyini n'ogamba simanyi Congo tunayo interest simanyi mmotoka ziyita ezirete byamaguzi simanyi neziyingireko Katumba Wamala twagala lunaku lw'enkya genda okwate emmotoka ye wa minisita okwate emmotoka kuba ogenda mu kanyonyi ogende mutulage schematics z'ekifo kye mugamba nti mwakolamu oluguudo luno kubanga mwaga project eri very urgent ate indindi yali yeetaagisibwa twagala Katumba Wamala by tomorrow morning oba weekend weggwerako etandika olunaku lumande nga mutuwadde schematics z'oluguudo olwo mutulage ebituufu mulekere okubba bannayuganda doni yange yaŋŋambye ekitundu kyobaga nti bagenda kitikamu oluguudo tikisobola kutuukibwamu kaaba omuntu wa bulijjo kubanga kyekitundu ekisingamu conflicts ennyingi bweyaba ne Museveni tasobola kulinnyayo kati Rebecca Kadaga ne parliament ejuda bakulembeze sime 5 mbaba mukwata mutya sente z'eggwanga muzi investing watu mutamanyi na collection wekiri you send billions of money ne muziteke jo Rebecca Kadaga tutukanga yo financial committee temudi nyanga kwadde nyonyi mugende mu manye sente bagendo ziteeka ne musaninga sente zo mu omusolo zigende zikole Congo sente baziba yes the same time era parliament kenyini nekiza ne musa sube ne mwolo bumbu bwa nsimbo bwa $35 bwa dola muzimbe dwa ly'eruwo ali luddawa sente ze mwasa ni gobukadda 35 bwa dola wabwali bukadda 35 wali bumeka wabi 35 bwa dola okuzimba eddwaliro libowa liri luddawa it's approaching now to 5 years ne tuba tuzimba kyekyo nikitabwa tewali wadde omusingi tewali wadde ekintu n'ekimu ne mugambo li mu government muntu walaga we are not going to tolerate this nonsense mugenda tuko kutandika okutubbako ne city president muzitwale muzisinge Katumba Wamala sebo twagala schematics z'ekifo government bannayuganda sente zibazo mu omusolo ne zigende Congo kola oluguudo luli luddawa sente z'eddwaliro liribowa esente ziri luddawa Janet Kataha Museveni sente za TV during coronavirus mwali mu kuwa abana radio sente TV ziri ludda radio ziri luddawa ngenze maaso
ngamba tegeza nti Uganda kati lifuse ebe fuse entabiro yakuba nti yentabiro gye bakunganiramu ebiragalagala kutambula ensi yonna mwelinde bana Uganda passport se batu kwanga bazigoba ku embassy zisinga obungi temwewuunya wansonga government yennyini efuse y'abayaye abakuba nti bakola ebintu bino okutambuza n'okutambuza ebintu mu nsi yonna bajja tuuka kuba batu blockinga nga tusobola genda ekyajja obvious alenki bagambye okuba nti bamutadde ettaka bali wadde abachina n'ebbale mbugerere so abebbale mulanga yibagenda mugenda bbale badde kubanga soon oleeta government yabwe egenda bbale mbugerere bumutukayo nga batanze baga bakuttaka abachina bali wadde okuta omukyalo no ekimu kitegedde chachiza besije okuba nti yawereddwa ensimbi okuba nti yegattako kibinja kigenda okugula abantu ba Nuupu ekyo mu kitegedde nkibabuulidde sagala muloze nti sibagambye Kyanyeriko Muhammad okuba nti yawereddwa ensimbi okuba nti atandika okugula abantu ba Nuupu nakyo nkibagaye mu kimanyi bulungi nnyo yo mulimu gwe kalukabeerawo alina kunoonya ba independent n'abantu ababa balondeddwa okuwangula ngiye afuka bbuloko kubatwala Lubaguza Museveni ekyo mu kitegedde naye mu informings ne mugamba nti sooner or later abantu bobe kennyini abagenda okuba bakosa emizanyo gino ate bagenda kwefuulira abakujjewo kubanga kikigenda okuddako ekyo nakyo mukitegedde bulungi ekirala samonizo twagala okkiriza ofune samoni zino nga bw'ogamba nti wawangula okkirize mu high court owangule tukulagireko bwerere kubanga katuwatidde ogenda mu high court olw'okuba nti okimanyi ensonga endala waliwo diversion etambula gye sagala mugendeko weewuunye bw'obanga oyagala genda ofune oba otwala ekirango ky'omwana we yabuze oba okole ki ku media z'emu Kampala kebere radio station kebere ki you need to pay handsome huge of money to get the airplay either TV or radio station in Uganda. Ask yourself, why is it that it's very easy for so-called easy public figures abafuna airplay ku TV ezowerere? Njala boy example. Waliwo omwami ono atunulanga ataliiwo era alina amaaso gamulinga gannawolovu erinnyo omuti. Muno mwalina amayuga gamulinga agakonkome. Omanye konkome mu nkola yalyo lirina amayuga naturally. Kati eno embizzi ya Nadizi gye bayita Katolobwama mbadde saala kwogera linnya lyayo. Katolobwama musajja mukulu endowooza ya Mungu. Bw'okuva lwe bamusalamu ebimu ku bitundu by'omundu by'omu lubuto. Endowooza yakendera yakoggalinga ice cream. Katolobwama akimanyi bulungi nnyo. Bwe era agenda mu parliament yajjira ku kadi ya DP n'awangula kuba abantu balowooza nti ategera kumbe baali bawazzolo ekyo ne tukimanya n'agenda eraga nti ngenda kulya era n'alya naye baamuwaabira omusango lwamuga nti yasoma ate nga kituufu ayinza okuba tiyasoma kubanga nze saliyo gye yasomera eyamuwaabira yalina ki yalina ebijulizi olw'okuba nti Yosef Tabasala mutano wa kale kizeera amaze omukozesa omuzza ku sayidi nga ne mu parliament ayogera yamusindikira omumpembe Nyereko Muhammad n'amutwala e Dubai ne mu America gye bagenda bakola shopping oyo n'amugula n'amuzza ku sayidi ya Museveni Katono mubanga abela nti akolera NRM ne indirect nga tebakola ki nga tebamenye n'otalwa gukwa mu parliament era Katono mwamulanga yebulungula yadduka tayagala kukubwa mugwado luli nyina afuluma ono era abadde ku payroll yansi ne kubanga sede ziva mu state yamukwata mutwale Dubai mu kusubula muyamba lyopalo bumpi bino bulinga ngo bukamula kwete na mutwala kati omwami ono bwe bamuwabira musango mu court omusango ekitufu gwa musigera ino okuvaayo yamugamba akole ki aveeyo omumpembe Yosef Tabasala mutano wa kale kizinakubira mulamuzi ali mu court musango namugamba omusango ogwo temugezane mugusala nti Katolo bakole ki avaayo asigale waawo Katolo manasigala mu parliament paka n'olwaliro kati bagenzo okulaba nga balina okufuna diversions nyingi okujja mawulire kwe kukozesa ageni Katolo bakubidde Ensereko Muhammad esimu mugamba gamba musajjawo akole ku mulimu gwaffe ogw'okuba nti alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atakikola ekyo tugenda kuddamu tugamba omulamuzi asale omusango tibakitegeeza Katolo basala omusango nti yali mu parliament bukyamu aba agenda kusasula billions and billions of money zamaze mu parliament kubanga abaddeyo mu bukyamu kati okumujjamu amalala n'emputtu bamukubidde essimu mugamba ssebo jangu ku movement Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga tukubanja okubeza mu parliament ebbanga eryo lyonna kati njala tegeza public nti omwami obambi simulalu taliko Windows ba Windows yayika yamanyi nekyemani kiri akolya ku pressure okuba nti bamuwangula omusango Museveni n'amulemezaayo kati okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kukola bambi kubanga akyasurvivinga ku busente bwasubira okufuna mu parliament n'akamotoka akaabo mu parliament kubanga akyakobanga bamala bagutyeye mu lanti tokyaliyo sente zonna z'olidde okuva mu parliament ebbanga lyonna olina ozisasula ate ne yakuwabira olina omusasula omusango ate nga sente takola ki tazirina jjukira ono omwami akeesalu kyanga nkoya mutamiivu enkyabeerawo enkya tabeerawo kati jjukira bamusalamuko ku bibwowoolo ebibumba tebikyawera n'obutaago tebukyalimu muyinza okulooza nti ayogera okumba omusajja yagendesa alina okuba ali ku TV n'afa ekibangambisiza kino kiri kita afunye airplay ku TV bamukavalinga okuba nti alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu not because tamwagala bano baganda betwabagamba nti omuganda bakozesa ensubi no jasigala ngoli muganda oyo mwami nga tandayingira jabufuzi yali avumirira nnyo abaganda abenkwe
njagala ddeyo ku kaliiso lisono programs yakolanga atandika okufunira obutambi bwe yakolanga nakikati kyali ekyo bwana kivula okitegeera jakitegeera nti omuganda tebakozesa kubeera musiru wabula gwe kennyini gobeera omusiru bw'obanga wayita Katolubwama ng'oli musajja muganda ng'okimanyi wabagavumbiriranga abantu abalina enkwe n'oyimba n'ennyimba ekisolo kye bayita omuntu how dare you ennaku zino Barbara Kyagulanyi Ssentamu wayimba oluyimba lwe bayita ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga ffe tunaakwesiga tutya kitegeeza abantu abasinga obungi mutuvumisa nti abaganda basiru naye nakira abantu mbeera basiru kyekisooka ekyokubiri abantu amweyita baganda nga mugera n'ebikokyo ne mugera n'engero mulina ne gye muva n'obuvu n'obuduma mubulina naye nga naturally muli dormant nga muli idle mbw'omu temusobola kurezoninga bw'obanga gwe wali ku CBS nga tunalinga ebyabufuzi oyimba ennyimba nti kisolo kye bayita omuntu ekyesiganga teweesiganga kiki n'otandika okukola kaliisoliiso nga muvuma abantu abavumirira obuganda kakati saa zino govuma muganda muno that who is fooling who because you are paying the price bakuwangula omusango yose n'agamba lo temugusala muguleke we guli asigale mu parliament kwa tukyamweta kati saa zino njala tegeza public bambi temuvuma muleke asasula ekibi kiyasikira yali mu parliament mbokyamu ne bamuwaabira kati bakozeseza nseko namukubira muga manyi kino kyembaga bannange Museveni wakuwa sente ze ngoli mu opposition akufula yabera ne remote ne ya sente ze nanyiga pesa piu kati babanyiga mapesa era kyembaga baganda banga banu kumwenna sente za Museveni ziliko ebiragiro ebikakali kati bubanga Katolubwama Katoluswa Malamirezi ekiwowolo kati yalinako kilo alina half ekibumbe yalinako kilo kati alina quarter obuwowolo takyalina kubanga ne pressure olumu bwasabanga asanga Volkswagen erinya ebusozi lw'Rubaga wali obo wali kugundi mumanyi kugundi wano ku bobango yambuka ova wali kugundi ova katale k'Emmengo oyambuka ogende ku Lubiri second waliwo akasozi awo akali okutunga ku is it what kasozi bakayita batyawo kino kye kyambuka ku ddwaliro Rubaga kino kyambuka ku Lubiri secondary waliwo backpackers well good bove Emmengo okirya bwoti waliwo akasozi awo akali ku backpackers kati Volkswagen ziri ezedde ezisikira maaso bwebe erinyawo erinnyessa kati n'omukulu ono alinga Volkswagen esiza maaso Katolubwama kati ekiwowolo tekikyawera bakisalamu kodi yali kilo yafuuka kota ebibumba tebikyawera n'obwongo buzokuba bwafadda kati bakwata yafuna sente bamutuninga epesa nyigeemu n'ayogera n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yeerabira byayimba njagala nnyo omuntu avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu remind yourself biki bye wali oyogeredda wayimba ekisolo kye bayita omuntu kyesika kati gwe kisolo oli kisolo ki nkodomali mu bisolo oli nkodomali mu byennyanja oli ngegge mmale nsumaki nkolongo oba oli kasulubbana mu byennyanja kati nkubuuza mu mazike oli kigaya oli kiki kubanga onnema okutegeera entegeerayo omanyi bw'oba ogenda okwogera ekintu sooka olifaalinga gy'obaddeko embeera gy'obadde weeyisamu emabegako Katolubwama Malamirezi remind yourself 15 years back who they were you are wali oli ki kiki wali oli nakati kyoliwo essaawa zino oyogera ng'omuntu atagenda sulawo wenna olinga ng'aliko yaka amaaso gakanulanga ente erinnya loole gye bakunyeera omukira n'ogakanula bw'oti n'ogazza amaaso mb'otiisatiisa abantu tumanyi kikyoli okitegeera oli awo boosinga kubanga wali asereza Museveni okulemeza mu parliament okimanyi nti omuvubuka yakuwangula omusango era Museveni yakutuuninga kati simanyi kikyoli kituufu mbadde njagala osooka otule wansi nga tonnalumba muganda munno kubanga abantu baliwo batuvumira bakati lwaki ate abaganda balumba muganda munnaabwe not because they are supposed to attack him it's because they are paid to do so ate nga sente baazirya bamaze bayita mu ngeri ya wansi munnange nno Museveni akwetaaga okwogerako naabwe omanyi it's a national matter when you become an honorable you need to negotiate with the government or the president so that you'll be in good terms so then we will take you there to talk to the president but in the actual sense you don't that they are bribing you after bribing you it's him to give you the orders and they know how to act right now you are acting on orders of Museveni to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu everybody knows that so I ask the public please ignore that man because he's paid to be full yayimba olimba ne bayita ekisolo kye bayita omuntu nga takimanyi nti yagenda ofuuka ekisolo ekyo oba kisolo kimanya ki nkuyita ekisolo kimukulu gwe kenyini guwabiyimba ekisolo kye bayita omuntu nkuyita ekisolo ki
kubata gana amaziki gebu system agakusoga kutisinga okutegera kitula mu chorus ne kikuba salute boyina bogo ya nochiwa notegera nti kyagala bogo ya nochiwa negwe yayimba ekisolo kibayita omuntu kati gwe ate govuma muganda muno takupa tosula wasula tomubanja takubanja in fact before nga tanafuka politician mbali mukolo mulimu gwegumu ate mwana mutoko gwe katolo omuyingira emyaka 5 tumanyo yingira myaka gy'entondo ale kati nze sigenda kunenya just okubaga mbane tegeza public nti omwami mumuyigino wali ngolwensonga tokyawera kati buli mvanyuma myezi ebiri ogenda ku service olinga mmotoka kati ne mmotoka Volkswagen katolo bwama WW04 Volkswagen siza maso buli mumanye nti kati Windows anatera okuyiika ate si Apple product ona ali ku Nokia product 10 Windows 10 yayise kati anatera okudda mujja mulanga bamuze mu garage muwanika bamuwanise bamuwanikanga kikere kuno kugulu kubeera eno kuline kuba ani baba ino musalamu obutago buno buterezo butungiriro kubugatta ku bibumba ku biwowoolo ku nsigo abeerawo nga bamutunze kugamba alinga obulambo bulinga na mungodi buno bunda mungodi bwe twali anga banyulanyola bwe buti ngoteka mu yinzali kati bwati bwafaanana kati muntu oba ina reasoning capacity nga yatera tabbi oyo mwewuunya ngetegera kati byayogera byonna bambi ali tuned mukitegera bulungi so omwami yote mumuleke just njagadde bategeza publicly nti omwami ono bamuwabira omusango mu pali bamuwangira omusango pali pano yali mu cham era bamuwangula Museveni nakubba essimu kati eri gye tuyita tune ono lutabayisiro mutani wakalekiza asinzira mu State House kati njagala nyange mere Kyagulanyi nti katolo bwa mayali ezange nti nganyiga ayita mu nsereko bluetooth kubanga yamutunda yo nsereko yatunda katolo bwa mu State House kati ayita mu bluetooth yolige pesa pu bluetooth nge mga katolo bwa mukulu agambye ndi kati wino okulumba lwa Kyagulanyi sendamu era bwa mukubira essimu asoga gamusajja nnumba wachi bannange wachi bamugamba wera bidde mukulu mudize information the way chance dedda kale kangende ngatandika gabozibozi from nowhere so kati ye mwami mukitegedde mulungi temumunenya ensonga lwaki alina airplay kubanga it's a state funded TVs ezimwa interview alina play nenga bagambe akalanga obulanzi nti akalanga obulanzi ku TV nti MC Norman yabulidwako embata ze 5 zalabidwako enakule mu kiwunya nga bazitwala ka mitwalo kinana ku bukadde bubiri nkiddamu akalango ku TV ya Uganda okuga nti MC Norman ganje embata ze 5 zabulidde mu kiwunya ne twazirabyeko nga kabaya azitwala akakalango ka mitwalo kinana ku milioni 3 ne weewunye ono lwaki bamuwadde coverage soka we it's because it's state funded aina play ogenda ku radio stations okuba akalango simanyi jaja penge mugenzi salompasi maybe exmaker unyasenyiga kali unyo mutwe mitwalo kinana kakaddo coupling unaku kati weewunye ono lwaki aina airplay ku TV buli station mutadeke mubuza it's because a state funded project managed by Nsereko Muhammadi to act like that. So please mbadde mbaso mwe muleke ayogere byayogera state funded tukimanyi remote bamuwangula mu parliament Nsereko yali yamaze omutundayo kala mugabe wa irumba musajja nga alumba ne byamulumba tabimanyi kubanga sincerely speaking before katolu amwajja mu parliament ne nyumba aliye kulimu yokumaliza wakola ozanye emizanyo ku nsino ogimala mu biwandiiko theater ne bati ngundi ne theater bati vali abalimu okugula gwe mwali badde mwaje gulira the problem we have bana Uganda twali mukubera so innovative whereby pride theater yandi badde tetwalibwa bati vali theater yandi badde twalibwa olira naino theater yandi badde tetwalibwa biwologoma mini hall yandi badde tetwalibwa olira na yoro okuba tuli mu state of kwagamaya neba mafia bangi nnyo neba artist abasinga obungi buli muyefaako lwe recent ne gundi neba bali national theater bali bagitwala it's because we have wicked people in the system that's why even the music industry oba art industry abali bonna buli omu afa ku lubuto lwe nayimbi bampadde bukadde 10 oba bukadde 5 they don't care about the future of the industry that's the same happens to Katolo Bwama. Right now, yayi abadde mu music industry, ne drama industry, almost for 25 years. Bati vale yabale mo okugula. Amakago kenyini omaze kunyira mu parliament ogamaliza nga bakuwadde sente. Gali siba kube plaster nga kisaka tesitiwe ko jitu kyonna. Omaze kunyira mu parliament jobologera ngo lidde embizizo ne bisakiro byenkoko noli ko jotani ko kubologera ku bantu ngo bavuma. Robert Kyagulanyi govuma ku oyine emyaka 5 plus. The guy is 38, rich and strong and intelligent. We know it that some people you have envy on Robert Kyagulanyi Center mukubanga ali more popular than you.
If we go to Google and we Google right now, is about Kyagulanyi Ssentamu and Katolu Bwama. Google, we don't know who is Katolu Bwama. Simple as that. Abakusinze. Asura ku acres and acres inakamaka. Yali tamanyi agenda zimbe nyumba tuzuze ko n'abantu abayiro mutwale uwe. Taba yete kimanyi. Gwe osobola okutuza abantu 10 makago bagenda tulawa. Osobola okutuza abantu 10 makago bagenda tulawa. Kubanga neno nofa tugenda tula ku internet tugenda genda ku National Theatre. Tugenda genda ku internet ku National Theatre jugeno kutte ko mulambo. Kubanga inyumba tesobola ku accommodate abantu 10. Luba Kyagulanyi Ssentamu makaga accommodate abantu abayiro 500. Kyagulanyi makaga accommodate abantu million bagasobola accommodate abantu gasobola accommodate abantu abayiro 1,000 ebiri babeerawo. As if he knew chechigendo okuddawo negwe amakota bazo wadde okomadinga abantu 10 ng'ofudde tugenda kutwala ku National Theatre ng'omanyira omwana omuto. Naturally na Uganda sina baganda bakatulina envy omuntu abakusinze tetukkiriza ne musajja muno abakusinze omutwe togiyita ngalabi kuba mutu abakusinze ate amagezi gabaga mutu simugejjo. Compare your head and Kyagulanyi's head. Musajja ina akatwe katono ali portable gomuto okulinga ng'empumumpu zine zakayinja naye obwongo 0. Financially Kyagulanyi akusinga. Ona ikati ogatta ennugu, ogatta akasajja kambadde magetsi, ogatta obutasoma, towera mu mubiri, ebibumba babisalamu, ekyokusatu olaba omwana yabayitako nga yakajja ebbanga ttono mu mwaliwo, mwayimbayimba ne mwandika n'emizannyo, ne mwandika ku birebe n'ebyabagala byali mu kukwata kati omwana muyinako obuzibu. Okitegeera? Kati njalo bagamba nti mu system ya Uganda ya media, TV ne radio station ogenda okuba yakalango kamu kikwetagisa emitwalo 8 ku milioni 3 ate akalango bakakubira eddakiika emu. Lwaki ene mbuzi mbola boya bagiwadde media 3 days of Robert Kyagulanyi? It's because Bluetooth instead of Muhammad ngakolaga ne remote controller ne remote controller yose tawasira ntono wakala bamu remote nga kati bamutade mu remote vuma nga avuma kubanga ayina ekibi kyasasulira kye yakola dio copy mukitegedde. So mukuru Bluetooth kiriza jolo boli mu America twakola ko ng'otandise okuwogera simanyi owoza simbi Bluetooth komo mu Kampala bakuserving okizogere mu high court baba wangula njere ko Muhammad Bluetooth mukuru ojja kudda Bluetooth bajja kuserving olimba tanto dugala ngo oli mu winter bonogera mu high court egena kubadda irema ojja kweruka. Kati kino nga nfundikira bobudde bugenze njala tegeza mu ndaba kulembeze banufu baganda bange si mutima mbobi byonna ebizebera byokulabira ko mbirabya abalidde senzo mu mpebe yosatu asira mutano wakalizi ngeja abayisiza musagala mberenga mmwe sagala mberenga bo yes sente ntono ngazizo bagamba akatali kabbe amagumbo oli osula mu mulyango kitegeeza ki bobolidde ekintu nga kikyo kakibe kitono kitya teweekweka era n'amagumbo bolidde mbeyinyanja amagumbo osobola ogateekawo mu lujja oba osobola osula mu mulyango naye bwobanga ebintu biwalidde si wabbye enkoko ya mulirwana ebyoya ojja genda osima ekinnya enkoko malo gisalako omutono omusaayi obiwe mu kinnya onebyoyo biziikeko akebayita akabbe akatali kabbe omusaayi gusalira ku bitooke nebyo nembirekawo n'enfumba enkoko yange okitegeera. Kati mmwe system ya katali kabbe omunagimanya nti sente ezizo zolina zikumala tolulunkalira nyingi ekyateesa engalo zino kuba tezenkanankana okitegeera. Kati bwanga omanyi toli ku lugalo luno tolubirira nnyo buwanvu bwaluno kuba tomanyi lwatuukayo bwanga nolusinga obuwafu tomanyi lwaki lwatuuka tomanyi luno lumpi tomanyi lwaki lwatuukayo tomanyi lwaki luno lumpi naye nga buli lumu lulina function lukola bulungi nnyo kyenjagala obategeeza lya akatono nga kako dani okulunkanira ebingi ebigenda okukuleetera ebizibu bwobadde obubaka bwange era obusembe bwo buno mu system y'ebyobufuzi ey'okufuuka malaaya tolowooza nti sente zebakuwadde zina gye zigenda okutwala okujjako credibility mu public n'okuba nti togenda kuddamu okufuna mirembe mu nsi yo kubanga ye abakuguze abakimanyi nti yakuguze buguzi talina mugaso kyakwagaza agenda kukozesa bukozesa. Mujjukire family etufuga
eyabagwira abanyarwanda abatutwalako ensi yaffe gye baagala okusaanyizaawo ddala bo tebalina gwe baagala mu nsi muno baagala bakozesa mu system y'okukozesa balina n'eddembe okujjawo ng'ogenda kwasamanya ne baga oyo asooka aveewo ne bakujjawo tolina kyogenda bagamba ekyo njala mukimanye ng'abantu abakulu bannabyabufuzi mubadde mu byobufuzi bya Uganda bimanyi bantu bangi abagudde ne bavaawo olw'obusimbi obutono temulina gye bugenda kutwala n'olw'ensonga eyo njagala bategeeza nti ensimbi more money mu luzungu banga nti more money more problems mugende mu oluyimba lw'omugenzi Notorious B.I.G. lwe yayimba n'agamba nti more money more problems ekivundulwa gy'okoma okuba n'ensimbi ennyingi n'ebizibu ebingi gye bikoyolekera naye mu nkola ey'okufuna ensimbi ennyingi njagala bawaayo ekyokulabirako kimu ne bw'oba nga muli mu famire nga mulinamu omuntu ebasukuluma okufuna ensimbi ng'aziina ziringa zitotogana nga bukulwa omuntu oyo alina ebikolwa ebikyamu byakola bimufunisa ensimbi ezo ate era mwegenderere enjogera y'abantu abalina ssente ayogera kimu nze tonsobola tomanyi gye najja nsimbi when you hear such statement nze tonsobola tomanyi gye najja nsimbi nkwata mpola dusa obulamu bwo buli muntu alina ensimbi ezisuka mu z'amateeka taba mwangu so to control yourself please essaawa zino nze Lumbuye nina emirembe ndya akatogo kange ndya obumonde bwange n'omucere gwange n'endya ne neebaka ne mpanika amago ne ngamba Allah olunaku lw'ontwala gw'omanyi nenze wendi nina emirembe yo sente abasula ntono wakale kyala na sente ezimu tamanyi gye ziri asooka n'emirako ne mu lujja lwa State House n'atunula ebire kubanga yakola emikago n'emizimu n'emisambo egimu tagimanya manya gaagyo naye ng'amanyi nti obudde bwonna bugigenda n'atunula bw'ati because of the greediness n'atunula bw'ati dakika abiri atunda mu bbanga tena gwayogera naye gy'obeera nti alina emmunyezi yateekayo mu bbanga ziyateekayo zalina ziraba kikulazaawa Janet yajja nga alina empale emu ate erimu ekituli kasikati ne bugalo bye bw'ayambala essaazi natufuukidde ekizibu alina malls alina mataka alina ebizimbe still kyayagala sente mukyaveera ti mubabe battira abaana babadi kubanga sente more money more problem njala baga abaganda bange abantu abalina sente zibamala nga balina emirembe bangi nnyo gwe tulowooza nti omuntu avuga V8 talina mirembe kusinga muntu avuga V8 kiddemu omuntu avuga V8 nga ze sente zalina waalina essanyu lingi nnyo n'okusinga avuga V8 naye ng'erimu emisambo agisamirira mulimu amayembe mulimu ebiteega osula mu mizigo gumu ebiri kisenge na ddiro wagyezimbira osinga omuntu alina bbanga lw'emuyana naye nga bbanga lwe tuddemu emirambo gy'abantu ne sente yatirako abantu okufuna sente ezo oba olina emirembe kitwale mu maanyi ga Mukama era kitegeere omuntu alina omulimu ng'ofuna emitwalo 3 omwezi nga tekuli sente nzibe olina emirembe okusinga omuntu afuna milioni 2 nga yasayinize voucher n'afera abantu nga azibbe nga kyabagenda mugoba ku mulimu olina emirembe mumbuli abakyala abali kuno mwenna omusajja omugagga nga alina sente abatakubala mu magezi ne mission zakola ezimu tosobola zima ina baga nti agenze kiro okukola saa 9 tomanya mulimu gwagenda okukola kubanga sente zimuyitaba tulina omusajja alina sente empya n'enkadde waffe emiti yana gwe bayita nkato yena atunde mwanyi mu Uganda era nga amanyikiddwa zigoti kato zigofi ne twawuliranga stories etulinaako nti bazaali ntuufu nti yasadde okumwana okufuna ensimbi naye nga zigoti n'emmotoka ku saa 10 ez'ekiro zitwala mwanyi zigoti nga teyeebaka alina ebimu banja nti yabatta kufuna nsimbi that's the kind of situation abagagga gye balimu teweegombanga ekyo eno mmesi njagala egendera abakulembeze bannupu mwenna abalondebwa bapya more money more problems right now muri muddembe ne babagezaako baseducing obatira mu categories abali kaloli wasanya Charles Peter Mayiga ine emirembe nga akafuka katikiro olwayingira mu system ya more money more problems he's having more problems ne wamutasulawo atambula kiralinga basezi for what use you had peace ngokyayagala abaganda bakwagala the moment you left you betrayed the baganda now you're in shit oli mbuso butagambika Liya katono ng'omanyike kako kolanga omuddo olyenga omuddo kolanga omwami olyenga omwami sente empikirire sente eziriko obukwakulizo zibambi nnyo remember teri muntu afuna sente zisuka mu zaatamanyi zivudde nga takozeseza bintu bino wammanga bw'aba teyagula mayembe gazisomba aba yazittirako omuntu bw'aba teyazittirako omuntu zibaako ebyokoola ebyokola bino bisasula bitya gwe ng'omuntu ogenda n'osaba sente mu bizimu ebyo
mu misambo emikyamu. Emisambo bwe giba gikola assignment ziwa ssente gwe ng'omuntu gwe goba wa ssente. Bw'ofa olwaleero gwe teri mwana wo mukazi wo muganda wa Luganda agenda twala chance eyo. Ebyobugagga bikoba ku gwe. Believe or not. Take my note, accept or deny it. Buli muntu alina ssente nga zirimu okuyiwa omusaayi oba ebyobuwangwa oba ebyawongo. Ssente ziba za muntu oyekka. Ask big mwebuze ebuzo lwaki abagagga basinga obungi moment lwafa banka zijja ne zibanja abatemani bajja ne basika buli kimu ekigenda kubanga emisambo n'endagano ziyakola n'emisambo ezo ssente baziwaye ng'omuntu. Example zino abantu abo okugenda okusaba ssente ezo bawaayo ab'eŋŋanda zaabwe abaana baabwe mikwano gyabwe. Muwulira ku kyalo gundi banne mwana yafudde from nowhere amayembe ga gundi gamunywedde zezo ssente. Hii gundi mukwano bwe yafudde mu ngeri tategereka amayembe gaba gamunywedde kubanga gaba gasaba saddaaka zaako buli kaseera. Now you remember in the process essente ziriko emizimu egyo b'amayembe gasembayo nga galiddewo gwe gennyini kuba goba osembye olw'ensonga oba tokyalina saddaaka zogenda gawa. Do you copy? Obanje fune topic namba basomese ku sente zino zimuloza ati quick money mubi, more money more problems. You found someone gomwali ku level yomunga ina sente mpitiri, but when you sit down and hear the story kwata kunoga tufudde mikwano gye gifa mysteriously, abane bafa mysteriously, family members bafa mysterious, but each person just sacrificing afuna more money, but himself yengo mutaba na mirembe dressing code eberaawo tategerekeka byayogera tebikwatagana bakambwe nya tuka mu ndabika n'okuttattaga nze sobola okutta because of money. But the moment lwafa buli kintu kisaanawo kubanga emisambo yakola na endagaano n'emizimu sente baziwaye. Sitaani tabanja. Sitaani tatuma muntu kumubanjiza, sitaani yeebanjiza. Sente za sitaani muziveeko. Sente za Museveni muziveeko kuba zirimu amasitaani. This message goes to all elected noob leaders from LC3 to Member of Parliament. Please, I beg you kindly, don't betray our party because of the certain money. More money, more problems. The more you get more money, the more you get more problems. Which problems? I can give you a live example. You see right now, Katolu Bwama is abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu because he received a bribe money from Yosef Tabasura, the son of Karekezi, through his Bluetooth and Seroko Muhammad. Right now is abusing Bobby Wine, but if you sit down and ask him, why are you abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu, he can't even give you the answer. One utamubanja, 3 tasula wasula, 4 taina bifu ya inaombo ba inachino. No, it's because sente za chibi. Ndoza newe mbalekera wano mugende mu mulemu tusinkane nkya mu bimuli Bulange Mengo twogere ku nsonga kubanga aliwo abantu batategera bintu bino jarabi banyonyola bulungi bitegeere era tuwegomba nga musajja gola nti mugagga ngali ya mugagga tumanyi lwaki ali lwaki yasirikira lwaki mukambwe nnyo wano bintu bino okutegeera. Abasajja bagagga tebebaka tebebaka chechi bagana okubaka ngo
Kati kankubuuza wanga sinnamaliriza. Nina mitwalo gyange 10 egya Uganda sibamanja lenti bamanja kiti wali amanja school fees nganji nebaka n'enfuluuta ne Katonda ankubira jjamu nti Lumbuye bayi nange mga bayi Katonda. Waliwo omusajja alina millions and millions of account teyebaka. Saa 10 za kira avuga motoka dena deria vere netavela lulu aina n'ekisenge kyakyabeera mu nju ye nga tewali akikirizwa mu kiyingiramu tava mu masabo ajja kukuta n'ebintu tebebaka such life no. Kyovula nti abakazi nze omuntu gwentya ku nsi kuno tola nti ntya Katonda ne Kabaka kuba bazadde bo Katonda yabatwala mu nsi kuno ntya Katonda ntya bazadde bange ne Ssaabasajja Kabaka be bantu aba Katonda bazadde bange ne Ssaabasajja Kabaka owookuna gwentya ye muntu gubayita omukazi. I fear women and I respect women on this planet Earth. Ntya Katonda, Ssaabasajja Kabaka, bazadde bange, omuntu gwensembayo kutya go bayita Nakabutuzi omukazi. Mbatya. Kubanga you are heroes. Nosula mu nyingo okimanyi omusajja omutemu mubyatta abantu. N'omukulisayo kulikayo baby. N'omwemmere n'alya n'agenda natta n'akomawo. Nobera mu njunga enjuga gadde erimu amayembe gakuba n'enduulu ekiro twagala mulala wako lya tuze mukazi n'osirika nga oli very happy nenga omusajja amanyi ngomanyi waliwo ne secret room mu mansion eyo musajja wagenda n'asambirira ekiro n'osigala nga otuula ku dining oli emmere nze jjajja mbatya abakazi nze mbatya mbabuulidde abantu bentya Katonda bazadde bange Kabaka n'ekisolo kye bayita omukazi. May God bless you women. Muli bakazi nnyo. N'owulira ng'enju yeggula ekuba emizi n'ekuba enzigi n'ezizza eno enju yeekuba naye nga muli mu mansioni. Omwana we asooka ne bamuzaala n'afuuka zonto. Owookubiri n'omuzaala ne bamulya n'osigalawo ng'omukazi ogumye. Oli mukazi nze abakazi mbatya. Abakazi mbatya. Abakazi muli bazira. N'ebintu byesobola gumiikiriza. Olaba atugabo gambye nti awo empologoma eyitawo saawa eziti nesiitawo. Ne batuga nti omusajja mulogo alina amayembe. N'embangu z'opoloti nkeera nkya gitunda. Kuba mmanyi amayembe gwoba alina amayembe bwe abaana bwe bazaala bagenda balya omu ku omu. Ekyo kyo nkimanyi. Sirina mulogo. Era kasabanga nti oyo mulogo. Nsobola okulira n'omusawo Muganda nga mmanyi nti Muganda alina empewo z'ewaabwe entuufu. Naye mbu musawo Muganda musamiza alina amayembe sibeerawo wallahi sipangisaawo. Sisulawo. Nze. Nze sisulawo nawe tebakulya. Ni abakazi muli bazira. Nyora musajja nga sente nawe tomanyi source of his income nenga wole ogumye mbatya kati njala bagamba 90% of the rich guys in Kampala they believe in witchcraft. 90% of the rich men and women in Kampala they believe in witchcraft. Take it or leave it. 90% of the rich men and women in Kampala or in Uganda, they practice witchcraft on daily basis and they sacrifice their families, their friends, their neighbors to get the rich. But I'm just reminding each and every one, please, use the small thing you have and stay in peace. Abakazi mwasala wo mitima gyakaluba z'abakazi mbatya mukama bankuumire kanve wano bate bankuba amayinja kubali batandise okunyiiga z'abakazi mbatya mwasala wo kanve wante mukuba amayinja naye abakazi kazi nze mbatya mukama bankuumire mweraba abakyala muli bazira
kambalika kuba pataji. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.